King Shiba yali ategera bulungi ng'abantu abalala bategeera. Depression ne stress ne bimuleading okubeera mu mbeera ey'abagobeddalo. To be honest, nze lumu nakolako ne post before nga Mukunja tannaba nakwata ku Shiba. Post eyo ng'egamba nti abantu abatatwagaliza wano batwagala tubeere ne Katonda akyatubiseeko akasubi. Ekifaananyi kya King Shiba nga Mukunja tannamufuna naye ng'ebiseera ebyo waliwo abantu abamufuna ku TikTok nga mulalu nnyo nga alabika ng'abalalu. Sijja gamba nti yali mulalu nze naye nga embeera gy'alimu nga tosobola musanga n'ogamba nti mulamu. Export TV to the world. Tuli ku Export TV, tuli ku mutimbagano amannya omwana soda bakulu nze abalina likodi kyali kitya nze ndabye ebinyuma ku nsi ya Mukama naye bakabasajja banyuma. Bakabasajja banyuma ate baweerera abaana. Bakabasajja banyuma basasula landiroodi. Bano bakabasajja banyuma bagula enkumbano. wasigudde King Shiba naye jategeera nti bakabasajja banyuma naye bassa. wama likodi Shiba obadde omumanyi? King Shiba muyimbi waffe. Ono yalaba King Shiba nga nze sirabanga nako King Shiba nga sinajja King Shiba mwannyinaze. Briefly likodi tubuulire ku kyewamanya ku Shiba before nga tanatuuka wa Mukunja then tuuke wa Mukunja. King Shiba yali ategera bulungi ng'abantu abalala bategeera. Depression ne stress ne bimuleading okubeera mu mbeera ey'abagobeddalo. To be honest, nze lumu nakolako ne post before nga Mukunja tannaba nakwata ku Shiba. Post eyo ng'egamba nti abantu abatatwagaliza wano batwagala tubeere ne Katonda akyatubiseeko akasubi. Ekifaananyi kya King Shiba nga Mukunja tannamufuna naye ng'ebiseera ebyo waliwo abantu abamufuna ku TikTok nga mulalu nnyo nga alabika ng'abalalu. Sijja gamba nti yali mulalu nze naye nga embeera gy'alimu nga tosobola musanga n'ogamba nti mulamu. Okuggyako nga olina ekisa kingi n'okukkiriza kungi mu Katonda. That's what I can say. Kati King Shiba ng'alina omwana ne bbaawe sijja mwogerako nali mumanyi. Kitugize ku Shiba omumanyi nnyo likodi. Shiba yali abeerawo ku Mubaaka wafaayo Makinda. Kati bw'agenda ku street like nabeera mu embeera bambi abantu abasinga bamunyumirwanga mu embeera kuba yakusanga nga wokolera oba ku saluuni oba ku library naddala ng'ayagala nnyo omuziki wabeera omuziki soka kukuba ennyimba zaawo n'aseka n'akola kyate ebiseera ebimu nga lwomusanga ng'akaaba ng'alina byayogera ng'akaaba ng'alagira dda nti obulamu bwalimu neeta bwagala. Kati naye olw'obwenge buli bwe yalinga njakyeka bwe wamuwanga vibe n'aleekaanamu n'abakuba omuziki abantu bo ne babeera ki ne babeera happy ebiseera ebyo. Kati bamaze okukola post eyo ndowooza wayitawo wiiki nga 2 ntandika okulaba Shiba ne Mukunja. Mukunja atandise okukwata ku Shiba. Kati abantu abasinga balowooza nti oba tekisoboka Shiba tuuka kiseera kutereera nadda ku nnomo. Abantu abasinga balowooza nti Mukunja ayinza okuba ng'ali ku bibi era nga bantu abalowooza ye batu nange nali omukugu wadde nga ate nze nzikiriza gye nali nkimanyi nti Shiba si mulalu just stress. Yali embeera gy'ayitamu yali emunyigiriza nnyo. Nze nali sikkiriza nti mulalu naye nga nali era sikkiriza nti embeera gy'alimu like Mukunja asobola ogimugyamu n'atereera. Akaseera kayita nga bagenda bakola ebintu mpolampola ennyimba biki nga mbeerawo nembiraba. Shiba n'atuuka ekiseera n'atereera ddala nga Shiba basobola omubuuza ekibuuzo ng'ayinza okuba nga takizeemu ng'omuntu we yandisibidde okiddamu naye nga ate ansa gyakuwaddewo gikalikireetingamu nga si nfu nga ntuufu mu ngeri yaayo. Naye nga jjukira nti kitwala obudde okuddira omuntu oyo abaddemu yembeera okumukomyawo mu bulamu n'ogamba nti omukomezaawo mu bulamu n'atuuka ekiseera n'abeera n'abantu ab'enjawulo. Shiba alina abantu ba meetings nga nze siba meetingangako mu bulamu. Bwekiri nkubuulira mazima Shiba alina abantu ba meetings nga nze siba meetingangako mu bulamu. Ate ne bamusanyukira ng'abantu bamwagala ate abantu ne bakola ki ne bamwagalirayo. Naye ekikivudde ku Mukunja ono omwana gw'olaba yalinnya n'ennyonyi simanyi oba likodi yali agirinnye nako. Kitegeera nti okukkiriza Mukunja kwe yali alina oba okukkiriza Mukunja kwe yalaga eri Shiba
kwali kw'amaanyi okusinga abantu abalala bonna bamwetoolodde bonna n'abamusudiyanga n'abasekanga nga abayimbira ku street. Kati essaawa zino sijja kulima nti manyi nnyo ekiddako mbongo bwa Mukunja bambongo bw'abafaani ba Shiba kwa Shiba badde bafaanzi be bangi kumanyi ekitegeeza like Katonda okukola ekintu from zero to hero. Abantu abasinga bagamba Mukunja yadde ng'akozesa Shiba. Era kyembadde ndo okubuuza nti abamu bagamba Mukunja ebadde bizinensi era ye target gyali ategetinga ng'atandika. Kati webanga ebadde bizinensi kale nabo tugibaweemu. Tugibaweemu bagiddukanyemu kale nabo bagifuniremu emirembe nga balooza nti akaduuka kali ku kkubo katambula bakakwatemu. Like nze nandigambye nti like people like should appreciate abantu nga bakyali balamu n'ebyo baba bakoze like balekera okunoonya negativity mu bintu abantu bye bakoze naye bafube nnyo okugoberera positivity like that positive way mu bintu omuntu byabeera akoze bambize kye nandisabye ng'omuntu. Record oli muyimbi Shiba muyimbi emabega ka Gravity omuntu gyavayo n'agamba nti asobola obatolinga nani ne Spice si mu bubi naye mbuuza Shiba oyinza munnyonnyola muyimbi wangeri kyamaanyi ge gwe nga bw'omulaba music gwe badde bayimba muyimbi wangeri kyamaanyi ge galiwo gwe nga bw'omutunuulira. Shiba amaanyi ge gabadde mu Mukunja ataseera. Lwaki backing point yo Shiba amaanyi ge gabadde mu Mukunja ataseera olw'ensonga basigadde tebasobola. Kati gosooka okujjayo King Shiba gyali n'otandika omufaako n'omuteekamu image eyiba nga Mukunja ataseera abadde akoze. anze sisobola. Kati tosobola comparinga Shiba ku Spice Diana. Yali akuba To omugulu. be honest, like tonteeka mu ntalo z'abantu sagala nyingira mu ntalo z'abantu naye kyenyinza okugamba ebyokusaaga bibeera byakusaaga n'ebyaddala bibeere byaddala. Kyenyinza okugamba Shiba amangi gali mu Mukunja ekitegeeza ye nga solo talina woyinza gamba nti voko mulungi. Shiba kati kangambe nti kankikunyonyo Shiba Mukunja muyimbi omukunja bw'atabeera Mukunja taba muyimbi. Record Mukunja ensonga record yero gitegedde nze ndinga atanagifuna. Kati nze kyenyinza okugamba Shiba muyimbi omukunja watabeera na Mukunja tabeera muki ekitegeeza okufuna omuyimbi ogatta Mukunja na Shiba. nze studio Mukunja bakuba nti ndi wano naye naye kyengezaako okulaga nti gwe bw'oba osobola okukwata Shiba n'omuteeka ku ddaala. Kwa Shiba alina talenti asobola okuyimba n'amaloboozi asobola ogakola gonna naye ogawawula okuvaayo bikola. Can you make her do that? Gwosobola omuleetera okikola. Katolooza ani omulala asobola watabeera Mukunja. Tomwedde guli mbalalu. Nedda sigala kikulaga nti abantu balina ebitonde ebyenjawulo. Omuntu oyinza omulabira mu kifaananyi ky'ogwe ky'omulabiramu naye abantu babeera n'ebitonde ebyenjawulo. Waliwo abantu abalina ebitonde by'okujja abantu mu nfuufu n'abatuuza n'abalala nga Katonda kye kitonde kye yamuwa gwe mukisa gwe yamuwa nga ye yekka yakisobola. Nga tosobola bikompeyaringa nga tosobola bigattagatta byawukanya nga ye Katonda yakikolawo atyo yakimuteekerateekera n'akimuwa. Record ogambye amaanyi ga Shiba gali mu Mukunja tutandikirawo wennyini Mukunja olw'omuvuma ennyo yasazeewo n'akola decision nti Shiba amutadde. Gwe ng'alabye Shiba we yali wabadde atuuse ne gy'abadde alaga kiki ky'oyinza okwadvisinga Mukunja? nze kyenyiza ogamba Mukunja Mukunja ogenda kumukubya copyright kiki ky'oyinza okwadvisinga Mukunja? kyenyiza ogamba Mukunja kigimu nti embeera tekutiisa teriyo Katonda kyatasobola bannange towanika akuwa omukka gwossa kyogamba tasobola kyusa mbeera bannange towanika bamukwekubagiza Katonda yakutonda kumanyi towanika akukumye ng'oli mulamu kitegeeza alina pulaani empya bannange towanika Kyokka ky'oyinza omugamba tosobola muwa ku magezi n'ogamba akomyawo mukyala wo. andi ekyo tekisoboka ne wagamba kati message yo nayo eri Mukunja towanika. Mukunja Record yagambye towanika za Shiba. atangambye wanika Anti wama wamuta kitegeeza awanise. Nze message yange eri awo Ogitadde mu ngero. ngitadde. Mukunja Record yagambye towanika ogyemu ki before nga tonasalawo decision. nagisazeewo nti yebuzibu No mu point ya Record era anti kati Record Record era akunyonyodde nti ye yalaba
Shiba from day one, even before you. Bakimanyi ne full figure by the way yabadde akola live ye yakyogedde nti ffe mukunja twalaba Shiba nga gwe tonnalowooza nti olijja ne Kampala. Temutulowoozesa nti Shiba mukadde. Ate olowooza Kampala nduddewo nnyo bakadde. Oze Kampala ng'olina emyaka emeka? Nze Kampala nga nkulu 210 n'emeka. Ne Shiba abadde aludde, jjukira Shiba yo okuva toloka ku ssomero yajja direct matching. Kati Madam Full Figure babadde nga matching. Era bagamba Full Figure rather King Shiba era yasanga ngaawo Jennifer Full Figure waluna mu biro biki wansi omwo kibuye nga wazina amazina ge koko. Banyumirwa. Full Figure gamba aludde nga amulaba. Ne record era kyekimu kyakoze ekintu kitegeeza bo bakitegeera nti waliwo kye yali waliwo ne mukama kyabadde amusaasidde nga akifuuse sobolaga nti nze nkimufudde kubanga ffe tugezaako banga musawo gamba nti nawonyeza omulwadde. Abasawo tebawonya, ogwabwe gwakufumitamu mpiso nakubalira makerenda okuwonya kwani kwa Katonda ali waggulu ennyo. Kati nange ku Shiba ogwange gwali gwakozesa bwongo ne ngamba kakati demu ono kubanga nakola research record era byonna byakugambye nti Shiba ensi yamulabanga omugwi w'eddalu naye record yaga nti yali depression na atugambye nakyo ekirala ne stress. Kati nze byonna namutunuulira nembuuza n'abantu be nasobola otuukako gye yaziniranga gye yasulanga eyo ku kkubo nga buli omu mbaako bye mmubuuza. Kati nga buli omu ansa zampadde nze nzirayo nenzigatta ne Shiba mwenyini nga mmubuuza owaaye kiki. Kati Shiba ye biziwana leero asobola okugamba bandoga nga vibe ekutte awo. Enkya n'akugamba nali twalinga tuzina karaoke mikwano gyange ne bandekawo nensigala nzeka buli wengenda buli omwana neewala n'omuzayi ekikuleetera embeera eno. Enkya n'omubuuza naga kati byonna nagenda mbikuŋŋaanya mpola mpola ng'ate wengattako mwetegereza bwene wanywa omwenge yeeyisa atya bw'aba tanywedde yeeyisa atya weyeebaka kiba ekitegeera. Nentandika omumuzuulazuula mpola kati mu kumuzuula nentandika okunoonya nga wensaba ne Katonda nemuga mwana kakati Katonda naawe olaba nze nakubwako bwebiyaga byange naye kakati ono ddemu nkoze ntya bulaadi asobole okudda engulu. Nembigattagatta bwentyo nagabula nga nawe naagenda mu masannyalaze nga ebyadda towagasoma naye notandika okukwata kano kanegativu okakonya ku negativu ogenda olaba onyiganyiga ogenda okatuonako eno olaba tegaaka wogezesa balubu wezaabika mpaka wootuuka ku kituufu nti kati bwentyo bwe mbadde nga mbigattagatta but anyway Record agambye towanika naye oli kuneetolooza gwe anti kaakati gwe gundi Salongo gende waka gundi tugenda tuleekaanira oti kakati ebyennaye Record yakoze obulamu Katonda bwati wasalawo kubanga Record kati olaba kati Record naye abeereyo n'alaba abavuma mukunja nakigambye dda nti kati ebintu byetwewala ffenna tunyiiga gwanvuma nawe bakuvuma onyiiga ekitegeera nange gwovuma nange nyiiga kubanga ndi muntu kakati buli wetutunuulira ebintu bino bulaadi nze buli wentunulamu gyenvudde no Shiba oyo bwerokera ku majo olwokuba otaddeko ddatawo n'otandika okunvuma ebyadda Shiba ajja kunkozesa ensobi ogenda yoola omuntu oluyimba lugamba towanika naye wetunula ebinaddirira Record kampani Record osotunula obulamu bw'oyisemu ng'omuntu wakunyigiriza n'okola ekintu ky'obadde tolirwedde kukola. Ate olina n'okumanya ekirala abanoomi tebayagala banuuma oliwaba munoomi ate tayagala yanooma. Record ennaku zino ennyimba z'oyimba nga zibeesinga nnyo Katonda olina ekizibu kye wafunako omanyi baatugamba ng'onaalokoka oba okudda eri Katonda omala ttomera omuntu yali atukuba emogolo nga baka abasajja banyuma ensigo nga zina layini ze zitambuliramu ennaku zino ng'oli nnyo Katonda kiki naye gumanyi Katonda janzije nze Katonda yampitirawo path yali yabaka abasajja banyuma yefene ng'etwekuba ensigo wenawa ku mwana ne maama we n'angamba nti ayagala nnyo ebisambi by'embuzi okitegeera omukono kataba gutemere mu nva z'omusawo kati mwana nendaba nga kibulamu nganda ate kize nga nali nkyagala neŋŋamba nina okusooka nemperezaamu ko Katonda kuba yasinga mwana nodda ku nnomo
nze nali mu status eyo nga bolaba King Shiba nze ate nali mubi nze nali mbulako Katonda nnyo okusala naye sijja kugamba nti ono yankwatako sijja kulimba nze Katonda yankwatako nze n'abanyambako nze sipapa yanyambako naye nga maze kuba hiti yange okumpamu ku sente okunvimbisaamu ntandika okwambala ku bugoye obwakabi biki mukunja ntandika okwambala ku sirivu waddala sipapa naye ate era yansanga era Katonda amaze kukolaki nga amaze jimpa nga amaze kunteekayo ngaera ndi wakabi mwana kakiba nti nina okumwebaza mwana lwaki nyimbira abantu b'ensi abatasima mwana bagenda okusima katulina enyimba ennungi ezakabi mukunja abantu tebagala ziza appreciatinga mwana ate nga togenda bakaka ekitegeera naye nga togenda mumala okufa bakoleki bagambe bannange bazikube wonna buli kalediyo buli kalango okolesho bagana okujja ate ofe bajje nga bangi nnyo nga bazze kuzika bateke mu transport kati nokola show nga ya kunjagankulage okola show nga ya mutwalo abantu ne bagana okujja ng'erina mu kibuga kumpi waali tavanozekabuzo kati nofa nga balina kuziika bukoma nsimbi jjukira kati transport tosobola agenderawo mutwalo nga alina otekamu emitwalo ng'esatu amagina n'amadda joka kati kikulaga ate ne bajja nno nga bangi n'amabugo ne bawa nebeyama nolabirira abaana b'omugenzi ate batabalabirira bawayo ekyebiriri bawayo ekyemmeka ate n'amabugo genyini nogabba ne bakolaki kati awo kikulaga ki mwana Katonda yasinga mwana kyolanze kati abantu lina bayimbira bintu bya ddala mwana fines n'ennyimba za vibe tujja ntuzikubira so azivaamu kuba zizandeeta abyagala Katonda naye okusingira ddala mwana sijja kulimaze mukunja agenda yimbira Katonda atabyagala abireke likodi mukunja akulembeza nnyo ekigambo njaga mu kamwake ate ebimu ku bibadde binfluensinga Shiba nga bwanywa ebiragalagala ebitamiiza avaako anti mbadde yesigimunywesa nate Shiba tanywanga anywa omwenga anti byonna bigendera mu ttulubali erimu ebitamiiza lwakuba nti kati enjaga yafuuka nnyingi enjaga erina ebika bingi nti oyogera ku njaga kibanga kiringa wonogamba nti omuli amamba abeera omunaavumagana ekika kyonna eri ennungi ku bintu ebirungi sikategedde kati ffe twakula nga waliwo enjaga ekula ey'ebikoola ngaenjaga eyo babatuma nemugikolera bulungi likodi ne babatuma mugende mugitemera nemugenda nemugijjayo nga mugitwalawo nyingi nemugireeta ewaka embuzi nezirya enkoko nezirya ffe nga wajjajja tebagula nabino bidagala bizungu simanyi eddagala lyenkoko simanyi eddagala lyembuzi nga baterayo enjaga embuzi nezirya enjaga embuzi nezirya enjaga nga lya bisolo nga si bisolo byokka n'abantu waliwo gye bakazanga ne bagisa nga balina eddagala lye bagiteekamu nze jjajjange omugenzi saafiina awo ebisange yalinga muvumuzi likodiwa gye wakulira eyo gye bakozesanga ebisange njogera ku bisange Masaka ewa omugenzi jjajjange saafiina ebisange kati ate oyo jjajjange azaala jjajja wange jjajja wange azaala taata wange bamuyitanga saafiina naye nga mukyala muvumuzi kati nga akwata atutuma enjaga eyo netuleeta omwetango ebombo waliwo ngalo mwenda eddagala ngalo mwenda omumanyi simuwuliranga nako gwe gusoose netubisekuliramu era nga abantu abamu bajja bambi ne bawona n'endwadde naye kati kikyengezako kulaga nti enjaga si era enjaga eri eyedde yalinga eyeddagala kati abantu babyonoona nti enjaga kati waliwo ebika byenjaga nga cocaine nga ate tebikolebwa na mu njaga yaffe eyo yalimibwanga yayambanga embuzi zaffe gye mwakooleranga nga babikola mu chemicals birala waliwo enjaga eyokwekuba empiso okitegeera olaba ebintu byengezako okulaga ebize waliwo enjaga ey'amakerenda simanyi empekeze ice biki kati bwoba obuuza enjaga nze manyi njagala nonjawulira njaga ki mukunja onywa njaga ki nywa sikanka ebibanga biyisabo likodi omanyi sikanka sikanka byebimu ku bika byenjaga eralimwanga eyedde eyakazaala bunene eva mu ttaka eyaffe eyawa likodi onywa enjaga enjaga mbadde njimye ennaku mbadde nakajibako ennaku nga bbiri emabega lwaki wagivuddeko nagyesonyi embwesonyigivumbirira nyo neŋŋamba lwaki bagivuira enjesonyi mukonja yaŋŋamba mbu ekigivumiza mbu nnungi mbu tebaagala mbu tunywe
baba tuvumira banywa nungi nakumanya nti ensi mulimu abatagalizira abanoomi tebagala noomi kati nkugambye abanoomi omunoomi tayagala banooma ojulireyo omunywi tayagala baginywa mukunja alina likodi wagivuddeko kalala nonemanyi kyewunyisa kati nze nagenza ogivaako n'ebimu ku byaginzidyeko nesukanje esonyono nga ndaba siyafu omanyi waliwo geto gye tubadde nga tubeereyo waliwo geto gyogenda ne mutuula eyo geto eyo nga batundayo obusado busikanga bwa mukunja era engola abasajja bakulu bebasinga obbolola ababagobako mbu buvuka mwayonooneka nja ab'ebitiibwa nga basinga obbolola nga n'abamwajja nasookalingizoabirnakato tebamulaba nasooka agakubamuawo nasooka sikamupafu nga mukaaga n'abalaba n'agenda naye nga te musajja wakitiibwa bw'atuuka eri ng'atugamba mbi nnyo ekirungi kiba n'ekibi kibi kye kiri mu njaga kuba ebirungi ebitugambye kuginywa nnyingi n'omuceere mulungi nga tolidde mungi abayaga kati bakontana kati ku seeti walokose wakyuse baasi obubi obuli mu njaga mukunja mwena lwe mutandazula waliwo abantu abamu nga balina emitwe gyabwe kati abantu ng'olina omutwe gw'empumi nga gulina empumi mukunja simanyi mpumi mpaayo omuyimbi omw alina empumi omuntu ng'alina empumi tasaanidde kunyanja lwaki kuba enjaga ekuba empumi likodi simanyi mpumi mpaayo omuyimbi omwama alina empumi simumanyi kumanyi banerumu December kyekiriyo Tavani Woods Kabuso Awan Record Era Butida egenda kubeera school fees drive show temate tugenda kuba tunoonya school fees kati waliwo bakyali bafaabira mu geto nga beeya nga bacandidates nga genda tutula bibuuzo tebalina sente za registration tulina baganda baffe nga tebayinaamu yadde nga school fees kubanga jjukira emitamu gye tugendamu yakuyita waliwo abaana abamu ebibuuzo babikwatirawo tebalina school fees kati baganda baffe abe twagala okunoonyeza ku sente ezo okuyingira agenda kubeera mutwalo n'ekyebiri Gravity omutujju gyali Pastor Bugembe abayimbi n'abayimbi abalala bangi nnyo bagenda okubeera mukunja taseera KDD Final Record Era Butida Kingfa Prince Aizo Charles Sechewa n'omukunja wa beat naye agenda beera ow'endobeso omanyi mukunja yatta erinnya lya mukunja oli omuntu ne mutoro tiktoka ne rasta tiktoka bishakashi bangi kwagamba ennyumba ejjudde bajje nga basuubira full entertainment kuba nno ng'ejjudde Mickey Wine agenda kubeera Dax Vibes fena mu nyumba tugenda beera mu galumu December Felista Fresh Kid Kapiripiti street there bane tumalize ne kana akantu kuba yogedde ku final njaga fena tukogereko buli ogenda kumpa idea yo ne mukunya mpa idea yo tusiibule final muwandisi mulungi wa nyimba ate muyimbi azawandikira abayimbi bangi betutajja mmenya naye nolimba lwe yawandisa onnonooza abamu kube yawandikira ne ba posting ate ne bane balujjayo kale kyokupostinga ne balujjayo kyandibadde ekikulu naye eyo complaint tekuba ne beyawandikira bokka naye kuba n'emikwano gye gyonna nga nange mwendi naye ebiseera ebisinga kyenyinza okugamba fayino complaini yabadde entuufu nnyo yabadde yakabenji supportinga naye okuddako okusaidi y'abantu abo munaye abantu babeera ne stress abantu mu nsi muno balina stress zaabwe omuntu asobola okubeerawo nga alina stress ze nga yandyagadde opostinga ekintu naye nabiiso by'omulimu gufa Facebook kati gwafuukanga mulimu omuntu gwakola mukyeyagalire oba kumpako badde okimanyi nti waliwo n'abantu abasasula obusasulwa oli kubeera ku Facebook ya muntu n'amusasula olowooza lwaki amusasula kuba yawulira bimumenya tayagala kukwata bwongo bwe muteeka ku Facebook kasita bamukuba ebifaananyi ne bamukuba engundi ez'enjawulo moments ez'enjawulo oli n'apostinga gwe mulimu gwe kati obuzibu obubeera bwe nannyini kibanja ekyo butatwala budde kulowooza ku mikono gyo kugamba kyaliwo okukolera bintu ebyo naye lwaki tonterayo mundu eno nalabye kino ate nomuneeta oyinza n'okulowooza nti abantu babirabye naye ng'ate n'abamu tebabirabye awo ndi ku sayidi ya mikwano gya fayino wetudda ku beyawandiikira b'omutuufu bambwa temujjukira banoomi without a reason omanyi omunoomi without a reason a reasonness munoomi
be bantu ngaabo wakati waba abadde abawandikira nga tebalina kyamaanyi nti bakye bamuwaayo biki bamunoonya bamwagala. omuntu n'oba omuwadde amajja ssebo oluyimba lusigalawo amajja gaggwawo get kati omuntu okumunoonya ng'ate omwagala nakyo ebiseera ebisinga si kirungi kiba kyetaaze nnyo ne tubeera ffenna mu mbeera yonna. Mukunja walabye gundi ya fayina eyo saga oba tonnagiraba sategete abasasiza ennyimba bazisasiza ku channel ki YouTube oba ezaabwe ze yabawandiikira ku michano zaabwe ate n'abazitaddeyo ne muzijjayo nammwe muli bamagi nnyo muli babingi tubogere bawansonga ki ezijjisaayo nze naye nsinza kubuulira tobavimbisa baleka kati njasooka njogereko ne fayina omubuuzi owayo abasajja bafaaki naawe oba abakazi bafaaki naawe kale ndo munemanyi kyenawunyisiza kati fayina yakoze positi eyo n'aboogerako waliwo omuyimbi omu yavuddeyo n'amugamba ti sonyiwe bambi babadde babiri sonyiwa bambi kati yamaze ogamba nti sonyiwa bambi fayina nakubonaga muneno bino ebintu si byakwetonda bino ebintu biba byamulo kana toli werabye gundi reply ya fayina kati nagenda comment nagisangula kumbe omwana yagirabisizza dda kati bakitegeeza abantu ababa banoomi manya abanoomi without a reason abanoomi without a reason e Uganda tulina bangi linga lwaki mba munoma without a reason noma with a big reason andi kati oyo byonna era bwe babituukawo ali afayina eno okwebaza katonda birina bituukawo olw'okuba oli ayinza oba atya wawoddako nga wakupushinga kubanga waba abaddeyo gyabadde nga tebateekawo mbeera kitegeeza adde tebannamulabamu nsonga ensi esinga tuga Uganda kasola nga batandise okukasukira amagi amavundu gweno mugonya nolaba nze nabalaba bannayuganda nembira bannayuganda wakati nemmanya kati enyimba zongenda ziyimba njaziyimba nziyimbe waliwo neyagamba kubutida toliddamu kuyimba naye nga mukujja yagamba nti ojja naye namugamba akagambo kumukyalo mu nemugamba gundi sigwe katonda nanooma ate nanooma nnyonyo ate banyiiga abanoomi tebagala banooma lumu December December tava nudes straight away mwana bakyali yaffe tubanoonyeze ku school fees kaposta wandika mpadde nako nenkateekako ne story no nga tennagendayo posta ngenda gikuegendeyo mwana eri bakyali baffe mwenna mwana jasa ekiwaya mwana kiwaya ababedde ekyebiri bali nze kankunga abalokole mwenna mujje muwagire mulokole munnammwe likodi era mukunja akunga abayagayo bonna mugete nabisaalu n'abatali balokole n'abayisiraamu fena tuli kimu bwetyo bwe tulabisa abakulu nga twegeyageyamu mpolampola ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga twasimbukidde Kingship amanya nze omwana soda abe wali ku Kido Export TV subscribing commenting ate sharing Export TV to the world.